basonda ensimbi okulaba nga banaffe abagwa ku bubenje ate tuyenzize nnyo tuyenzege enteekateeka eno okuyita abantu bonna batwegatteko tusobole okuweza ssente okuzimba eddwaliro lino. Eddwaliro ddene lyetaaga ssente nnyingi nga tusuubira nti ab'omutima omulungi wano nga ne gavumenti yaffe ya Uganda nga mu busobozi bwayo okuyita Ministry of Health nayo nga tugikubira omulanga etudduukirire yegatte naffe kubanga omulimu gwe tuliko gwa kuyamba buli muntu. Amalwaliro gaffe aga Kereziya nga gaweereza tegasosola mu bantu, gaweereza bannayuganda bonna. Okubeera n'abantu abafaayo mu kuyigiriza ate n'okukola kwabo abagudde mu mbeera eyetaaga obuyambi. N'olwekyo mukoze bulungi. Era twetaaga ffenna okuyunga amaanyi gaffe n'ebirowoozo byaffe ekyo kye mwatandika kisobole okutuukirira era abantu ate naffe ffenna tusobole okuyambibwa nga tuyita mu nteekateeka eno. Abantu baffe babaleeta bafiira mu majjaamu, ambulance ejja naye neeremera mu jjaamu ekyengera neeremera mu jjaamu ekibuye nga terina na weeyita. N'olwekyo twetaaga amalwaliro ago ageesuddeko ku kibuga tubeere nti abantu basobola n'oli n'omujja n'ekyengera n'omutwala enkozi kubanga tosobola kutuuka mulago.